Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. You know, Janet Kembabazi, Dr. Ruth Acheng, Dana Twine, Bamemba Parliament mwenna, na buli muntu yena sekinomu oje ku video wepona abazadde mwenna. Awo ndyoke ntandike bulungi nnyo. Ndowooza n'abajasi ba UPDF mwenna batandafuna information jengendo about refresh njagala mujja ku video. Bumanyi nti oyina omuganda wa UPDF obali mu SFC wali mu UPD baludula mbeta ya ku video kuba ina information refresh. Mwiza nakubanga temunafuna memo wa notification kati njala mbawa mawuli ngali fresh mugategere mugajeno kubanza aganga gabira osina gwe nebuzaako nze musasi nze producer nze editor atenze nga soma kati gabira ko musasi tegabira ko ki nze nanyini mawulire so no chenjagala okubanga ntandika olwalero ndoza kantandikirewo nga sagala nakulwawo nnyo okusokera ddala kibe kya buli azamanyi gotebaza kupana Uganda bonna abawanga ku mutimbagano gwa Twitter mbulamusiza ko baganda mwe bale kulwana ntalo mwe bale kulumba buli kitongole mu kitegeeza ensonga za Uganda mwe bale kupokera ebifana ebyo nebyo okutulugunya abantu ebyo kuwamba ebya drones mwe bale nyo bale ddala nnyo era mugende maaso nga mukola omulimu okubanga mulabye ebivudde mu kuwandiika n'okuwandiika obuwandiisi ng'okozesa smartphone ng'ogenda ku mutimbagano owandiika message n'ogisindika mu kitongole n'ebikukikwatako kikola omulimu gw'amaanyi nnyo so mwenna bali ku Twitter mbulamusizaako mukama yebazibwe mwe bale kukola kintu kino mwe bale kulabisa mu 7 omanye ekintu ekisinga okutiisa yo seti bahoro tabasira mutano wakalizereta muzezere sanga bisibe nyini kabuyonjo nyini toilet ati okumu exposinga nenga ate mukuta teri amukwatira nsawo so mwenna bali ku Twitter mbulamusiza kumwe bali kuba kintu kino mukisindikirize mpaka buli office gye bagamba okuluma mugende muteeke buli kyetaagisa temufa kubali oli omu kubanga bajja kubayo alright bwemala kubuuza kubali ku Twitter nembuuza kubaana mwenna abobwala nabo bolinza bali ku TikTok abakikubirayo mbulamusizaako mwe bali kweyambisa TikTok kutambuza enjiri Kansulenti buli kimu kitambula bulungi bali kuwenyibwa ekitabo mwenna ba posting ba commenting balwana entalo mwenna balamusizaako mwe bali kola ekyo alright nga nfundikira okubuuza kubana Uganda okubaza njala kubaza mwenna bana Uganda buli platform gye mubeerako abalwana entalo zanga sirijo ngokola comment against the abuser ngolwanira lumbye Fred Eke Chemical Ali mbatumiddeko nnyo bali nnyo bali ddala ngopostinga o commentinga o sharinga olwana entalo zange yesiri nkulamusizaako we bali kola mulimu ogwo Kansulenti buli kimu kikutambulira bulungi temufaayo kuba bana basajja bote bamanyira government bo bamali okuvuma kati ichumu kikole bulungi no mulimu bulungi mukole bulungi nnyo sinza boteba beza kubanga sibira je mulwane entalo nzolumba amazo ku muzenga labi yange obandi mukola biranga ate mu mulwane entalo simo bali nnyo kunwalira entalo je sibira mu bali nnyo bali ndala jabba salutinga nnyo ntimo bali nnyo bali ndala buli omu kyasinzira okubeera bwe mala ono ngenda kubaza bana Uganda mwena bwangale mu ggwanga lya America basobola okutindiga olugendo okuva mu bibuga byonna ebyenjawulo mugenda mu kibuga Washington gye mwagenda okwekalakaasa mu lukungaana olwali lukwata ku mawanga gonna agalimu obutabanguko n'okunyigiriza eddembe ly'obuntu mwena bana Uganda abasajja n'abakazi bataata basenga bakojja mwena bateekamu omusimbi ogututomoka ne musobola okulinnya baasi ne musobola okulinnya train bupola obunyonyi busoboka ogenda mu kibuga Washington okudemonstrating okuba nti mwademonstrating okulaga ensi bizibu ki ebyolekedde ensi nga temuyawuddemu so bana Uganda mwena batukiikirira I salute you mubali nyomo balirira okuteekamu akasete n'okweyagaliza okwagala nti ensi yammwe ebeerenga eri ku mutimbagano buli omu agitegere nti Uganda erimu obuzibu so mwena mubalire ddala nnyo okubanga mukola ekintu ekyo okono kwakubadde okubaza ndowooza njagenda ku kalowoozo kaaliro bwe nva kalowoozo kaaliro ndyoke ŋŋendeko kiggula lugye alright ntandise ntya akalowoozo kaaliro akalowoozo kaaliro kagenda kutambula bwe kati era ntumiddeko mwenda banyumirwa akalowoozo kaaliro n'ekiggula lugye akalowoozo kaaliro jala mukatole nga kakulu akalowoozo kaaliro ngenda kajja mu kkowe by'olufumo olugamba nti atakulekera nawe tumulekera ennyanja ekuttoomera mu kalowoozo kaaliro ngenda kajja akalowoozo kaaliro ngenda kajja mu kanyomero ak'olugero oba olufumo olugamba nti atakulekera nawe tumulekera ekitundula nti omuntu bw'aba tasobola kukulekera mu nsonga yonna kitegeeza nawe omukwatirako tomulekera wetugambira nti ennyanja ekuttoomera omuntu yenna bwagwa mu nnyanja nabbira ebiseera ebisinga olwana nnyo nadda nga tomanyi kuba ddubi oba kuwuga olwana nnyo okulanga bwetaasa obulamu bwo naye gye bukomekkereza ng'amazzi oganywedde agawera mu kunywa amazzi muno munnange ebiseera ebisinga abantu abangi bavaamu bamaze okufa so mu kanyomero ngaako nti ennyanja ekuttoomera oba takulekera nawe tomulekera ennyanja ekuttoomera mumuvudde akalowoozo kaleero kagenda ludda wa akalowoozo kaleero kano nja katwalira buli muntu yenna ali ku mutimbagano guno ogw'obwenyi bw'ekitabo gye tuyita Facebook
netugenda ku TikTok, netugenda ku Twitter, netugenda ku timbagalo gonna ne mu WhatsApp group je mubere je mu kolere ntalo kafungula nteke enkete. Omuntu yenna bwa kuletira olutalo nga baleto muletedde lutalo muddizo lutalo. Omuntu yenna bwa kuletira olutalo nga gwesigo muletedde lutalo muddizo lutalo. Mukitegedde bulungi. Kino kijja tuyamba okuba nti akamanyiro katuvaako bana basajja bamanyira ate nga n'okumanyira balina mu degree. Kati waliwo abantu bano wammanga kuliko omukulu gwe bayita Frank Gashumba Kasaboni, kuliko omukulu gwe bayita Nyeriko Muhammad mu kumanyira teri abakwatira nsawo. Abakulu bano beebuzaabuza nga afukaana abantu gonna mazzi ne beebuzaabuza nti babule muddo oluvuganya naye nga ate bakulya Museveni emisana n'ekiro. Muno mwe mulina okuba nti bakuumibwanga abakumi ba warlords okubanga bakola emirimu. Tebava ku TV, tebava ku radio stations, balinga nga bakola ku contract. Kumbe baba ne kukola nkola nkwezenge ez'okubanga balemesa gavumenti mu buyinza. Kino tukijja ludda wa. Kino kitu kijja nti atakulekera nawe tomulekera. Abasajja bano benjogeddeko Muhammad Nsereko Kagege, omwami ono yayita MP nga tasi yalondebwa. Ko kuli nono Frank Gashumba Kasaboni, ono takwasiza bana ba people power ne yano ng'abaana banje basinga obungi bali ku biwundu banyiga biwundu n'abana bali mu makomera olw'omwami ono. So nno ngenda kusaba buwombeefu mwena bana Uganda mu kalowoozo ka leero. Nti engeri atakulekera nawe tomulekera. Abaami bano mu kuzunga tebamanyi measles. Baagala nnyo okubeera ku birthday party, baagala nnyo okubeera ku birthday parties, baagala nnyo okubeera ku wedding ceremonies, baagala nnyo okubeera ku mukuziika, baagala nnyo okwessa mu butala ng'akajonjo bwe kessa mu liiso wano. Kati abantu bano kiki tulina okubakolera? Bano abantu bakozi ba state naye ng'ate beebuzaabuza nga bafuka banaaba bajja beesiiza akazigo so ng'ate munda bajjudde empumbu enzirugavu. Bano olw'okuba nti basizza abaana baffe ate nga tebaagala nkyukakyuka kubanga tugamba nti omuntu nga mubbi atambula na mubbi munne. Ngenda kusaba kyali bange mwenna abaagala enkyukakyuka nga mukooyo okunyigirizibwa. Yo seriti bahabula tobasoma mutano wakale serita muzezedde ensanga bisibe nanyini toilet n'akabinja ke nga bwe nabaga nti brain za monke balina cow mentality tebasobola kweyogerera. Bano bafuukanga lubaale balina boogerera n'okkola obukyambwabwe ku bantu. Kati newe ofunira chance ku bantu bano benjogeddeko wammanga bambi munyambe mubajjanjabe. Edde nnyo nga Buganda ekyayina amaanyi ng'omuntu yenna omugwago omutooletoole omuwumba tuutu wajjira ku mukolo nga babadde bamwetegekedde dda bambi bamwakyasaana era ku mikolo tebajjanga. Ne kati bano beetaaya ne bajja ku mikolo gy'okuziika kujja birthday party simanyi bikoze bitya ne bajja ne batandika okukinnambukira ku bantu. So nga ate bali ku musala gwa gavumenti babegera gavumenti bakola buli kimu ekisoboka. Kati ngenda basaba kyali bange bonna gye muli. Wosangira Muhammad Nsereko Kapate wonna mujjanjabe kubanga talina kyatugamba ggwanga tulina ekizibu kimu. Bw'obanga otema omuti ne gusigalako ekkowe lyonna eriremesa omuti guno okugwa kitegeeza nti olina okulinnya otemewo ettabi eryo omuti guno gugwe. Kati gana amatabi ge gamu kugalemesezza yoseeri mu gavumenti mu Uganda otulemerako. Tulina kusooka kutema gana amatabi amato go gaveeko tukole ekirala. Wobasangira ku pate simanyi birthday biki bambi mbakoleko mubajjanje bulungi nnyo kubanga balina obulwadde obw'obutategeera obusibe Museveni mu ggwanga so nga ate nabo babakozesa nkibaddiramu. Wosangira Muhammad Nsereko Kagege, wosangira Frank Gashumba ku mukolo wonna omujjanje bulungi nnyo tebagenda kutuddamu tumanyiira. Kubanga bannayuganda tulina ekizibu bawamba muganda odrone nemutwalira mutta nga bano bakirimu gwe n'osirika. Najja ku radio n'azimba gwe n'osirika, najja ku TV n'avimba gwe n'osirika naye ng'ate ssente zaaliko zaali buzaamuwa omusolo kubazannyira kubasinikira amannyo. Kati banengenda bagamba atakulikira nawe tomulekera ennyanja ekuttoomera. Bano abasajja mbasanga mubajjanjabe bulungi nnyo obazze mu akeedi obazze ku lumbe obazze ku birthday party obazze mu paaka obazze wonna omusanga mutuyambe mujjanjaba abantu bano tujja kusobola okwejjako abantu bano. The moment bo batuleetera ne tutabaleetera kitegeeza tuba twetuddeko. Edde nnyo nga tukyali ku masomero twasomanga twabanga n'entalo nga waliwo omuntu akwepikira nti nkukuba. Ffe kye twakolanga buli lwe twannyukanga ku ssomero nga batutadde twabanga n'amakoona gye twasinkananga eyo ne tusaza olulayini ne tugamba abooka layini eno yasooka okubamu n'entiisa. Kati olw'okuba nti nze nalina amaanyi mu buto bwange ate ng'ewulira kasita basaza layini sikulinda nkwambikirawo egye bayita sumagiza. Eyo sumagiza bw'ogikuba omuntu aba ali w'amaanyi asobola okudduka. Kati naye ffe bwe basaza layini nga twetuulako ate tunaakola ki?
kati baganda bange mwenna batalina mirimu abanyigiriziddwa mu Uganda abatwaliddwako ebyammwe ne mutandika okwetulako bana basajja bakimenti buli bakole fujjo ne tusirika bagenda tutulako bagenda tufuuyira bagenda tunyampira naye kasita baganda basaziza layini olina ajja ku mukolo mu mwambike tebagenda kudda bamanyira pressure ku pressure batutta musirise batwala amataka musirise bakola buli kimu kibaka kubanga tusirise ne nze system gina kusomera olumala okusaza layini sikulinda kubirawo sumagiza todda kati bwe tuteyambisa system eyasumagiza ngo budde bukyali buno busajja ne bujja ne bubachagula ne bugenda ne bujja ne butuvuma ne bugenda ne bujja ne butabatu ofa ne batwala ne bugenda tetugenda kukola kitu ndakola so kati mbategeeza buli muntu yenali mu nsi olukwe ng'alidde obusente obw'ekisiru avuluga enkyukakyuka sumagiza yeetaagisa mubambike ng'obudde bukyali tetwetaaga kumanya mukitegedde bulungi nnyo so natakulekera naawe tumulekera ennyanja ekotomya ekakabadde akalowoozo kaayo kati ngenda kiggula luggi mumpulira bulungi nnyo kansubire nti mukitegedde bulungi ekintu ekyo awo nvuddewo ngenze kukiggula luggi kansubire nti buli muntu yenna eyakatuuka osindise vidiyo eno ku bantu abasukka mu 10 kyekikulu kya byonna kyenjagala nga tenagenda ku YouTube kansubire nti osindise vidiyo eno weeyina okugenda abantu 10 buli muntu ali kuno aya kati ntandise n'ekiggula luggi kyaliyo mbatumiddeko nnyo mwenna abanyumirwa ekanyumiro kana ak'ekiggula luggi buli kanyumiro k'ensi yonna gye muli kansubire nti buli bulungi mukibirako gye mutuusaako engalo ekiggula luggi kyaleero kigenda kuva mu kkowerere wammanga tugamba tutya oba ngamba ntya nti tuyina era olugero lumu lugamba nti atakulekera akabadde kalowoozo tugamba nti mbulira gw'oyita naye nkubuulire empisa ze nkiddamu tugamba nti mbulira gw'oyita naye nkubuulire empisa ze olugero luno lukutegeeza nti omuntu gy'oba otambulira gurupu z'obeeramu zonna zifaanagana empisa n'obulombolombo n'ebikola bye mukola kubanga mukwano gwo ebiseera ebisinga ebintu by'okola mukwano gwo naye abikola kati njala bategeeza mu kanyomero kana ak'ekiggula luggi Yoseti bahabula otabasole mutano wa kanisa ereta muzezere ensanga bisibe nnyini toilet musajja mulimba musajja mubbi mutemu muyaye mafia ngokujjako family yokka n'ebisigadde byonna asobola okubikozesa kati mu kkowerere erimu tuyinamu abantu abatandise okwefuula enkwa ku nte naye ng'ebibonerezo ebikolo bye bakola byonna bifaanagana ebya Museveni bitya njagala mujjukire nti abantu bano bwe tubawa eddembe ne beeyisa nga bwe beeyisa ne bajja ne bavuma Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamuvoola nawe ne bakuvuma ne bakola kye baagala bano abantu abasinga obungi bakozi ba ISO nakibategeeza kye bayita Internal Security Organization kye kitongole kikettira munda mu ggwanga mulimu aba ESO External Security Organization babegera bweru mwina kye tuyita CMI Chieftaincy of the Military Intelligence ekyo kitongole kye kikettira amagye bakiyita Chieftaincy Military Intelligence CMI mu byawulo ebintu bisatu byanjawulo bino byonna ebitongole biri mu gavumenti ya Museveni nenga mu constitution tebimanyiddwa ISO Internal Security Organization kitegeeza nti ISO yeekettera munda ESO External Security Organization ebambega abakettera Museveni ebweru w'amawanga gonna okwetooloola ensi yonna ne tubeera ne CMI Chieftains of the Military Intelligence bano bebabegera amagye mu ggwanga bebabegera ebitongole byonna kati mu bantu bano tubeeramu nekyo tuyita registered spies ba registered spies abasinga obungi kati mu diaspora gye bali nga temanyi nti oyo registered spy abeera n'ennamba nga ne gavumenti mu nsi muwoli mwakubegera gavumenti ekimanyi nti oyo bamusajja w'omukazi is officially a registered spy nga oyo mumbega yawandiikibwa nga ne gavumenti y'ensi muwoli ekimanyi nti mbega bano bali mu Amerika naye nga basinga obungi bavandimwe oba banyarwanda nga ne gavumenti y'Amerika emanyi nti gundi oyo mbega wa Amerika ninga tesobola bagamu bwe babega nti oyo mbega Amerika ebekimanyi nti oyo abegera Museveni nga n'ennamba bagimanyi bulungi ya registered Bungereza mwebali nga bali registered bambega balina n'ennamba nga bali registered netu gwe tosobola kumanya nti mbega okujja ng'ogoze deep n'obuuza gavumenti ng'oyagala gyebuuzaako to some level nga naawe olina clearance basobola okubwira nti oyo amanya ge egundi is a registered spy kati tulina be tuyita ba sub spies
ba sub spies ngabo noga ntuna subcontractor nti ngenda kuzimba bibina bya masomero naye nina abagenda okunyamba ko kule muno oguma nejingo gumala katuna betuita ba sub spies nti registered spy ayinza okutasobola kutuka ku kinyusi kya muntu gwayagala nakoze so omuntu omulamu influencing ogenda omubegera omuntu gwayagala abo basinga obungi kati mu diaspora Museveni basinze okukozesa. That's why nti ogenda okulaka these days nti demonstration worldwide zabana Uganda zigenda zikerera to the fact nti bakozesa abantu baffe benyini betuna mu society okujja okutuketta kuffe munno. Tukyali mu kigula rugi video tenda banjala basomesa ebintu bino. Njira musome ebintu bino bitegeere. Kuba kuno banyaka basemwa yuko bali aba isoko bali ulomo kwali njira baso tunagenda ku video nkyali ku kigula rugi. Mutegere ebintu bino bitegeere bulungi nnyo. Era mukoerere mu kiguluji njira tumira bambega basindikiddwa mu kibuga Istanbul mulinga abasajja 8 mu coordinating bwa mutabani wo mugezi sali musale ali mu Asian side ze Kadikoy mu muri mu Aksale mugena mbuza buli office y'abana Uganda mbuza lumbuye yalwa buli kimu records zonanda zifunye danzirina era mbere very careful nnyo mbatumidde kumira bambega basinse mu Istanbul mulinga 8 neso fatwa akolokotinga ko bana mbatumidde nnyo coordinator wa mutabani wa sali musale ali mu side ze Kadikoy Istanbul Asian side mbatumiddeko nenga movement zamazo tuziraba era kinabagwa ko mujja kitegera njala bategeza bintu bino kuba basomesa mutegere mu area mumuli ebitundu bibiri bane bakola emirimu egyo so mu kitundu kyekimu kyekino nga bategeza mu kigula rugi kyalero nti abasajja bano okuli Frank Gashumba mbega wa iso era nga mukozi Muhammad Nsereko ono de wano kitawe nyereko senior Abdul naye yali mukozi ow'ekitongole kiketera mu ggwanga mu bitundu mu biseera bya Idi Amin ne gavumenti zonna zivuddeko n'omwana gwe mulimu gwakola mwe mulaba yebuzabuzanga afukaana abo omwo mwakolera ebintu bimuza ntukudo oluvuganya naye taba nkukudo oluvuganya omwami ono mukozi wa kitongole kya ISO lwakuba nti yeefula mbu tawagira Museveni so nga ate mukozi wa Museveni awedde emirimu kati we musanga abantu bana babiri nga mbagamba mu kaloozo kaaliro mubatwale nti mudiringa bambega from today onwards gwe mama eyawassa Nsereko Muhammad nkoli Bungereza nkuwaga bwanga na bugisimu fundize ekikolwa kye wakola waddira ne weetikko omuzimu oba musambwa n'ogujje Uganda n'oguwempa pula gusayini yiko gufuuka omutuze gwa Bungereza soka webuuze ebbanga ly'omala nga ofunye empapula ezo ono yali luddawa nga MOP mu nabyabufuzi atasobola zeefunira lwaki akwesibuka wakimenti bo balesensi bagyonoonye kati bajje muwamo gye muli ngendo kusana obwomu mukyala bya Bungereza yawasa Nsereko Muhammad empapula ezo before nga bana Uganda tebana kukola ko fujjo na kugenda ku home office kuteeka complaint about your engagement with Nsereko Muhammad kubanga nawe kenyini osobola okufiwa empapula ezo kye kikuwoningiddewo kubanga enda kitandika ko olwaleero era nfundikidde akanyomereko ekigula rugi kyaleero kati ntandiseko bulungi nnyo era nga ntandikira omukowere erimu ntandise bwente bana Uganda mwenna bali mu ggwanga erya Bungereza mulimu gwenda batuma mwe bali guwandiika mwe bali kusindikira mu office ebintu ebyo nabali mu America mwe bali kola mulimu gwego mu kumwa Muhammad Nsereko okulivokinga visa ze zalina ne travel ban ku ggwanga lya America ne lya Bungereza nekirala njala kutegeeza bana Uganda mwenna abali mu ggwanga erya Bungereza kati atakulekera tomulekera kyemba gambe kiri buli muntu yenna amanyi address y'omukyala yawasa Nsereko mumukoleko profile ye bulungi musindike details ze mu home office mubategeeze nti ono kyamwalizo gende Kampala through state funded system okuwasa omukuba mbega ba Uganda nga MOP munabya bufuzi ajje amwe obutuze mu Bungereza nenga ate mabega e Kampala alese atadde etteeka erigana bana Uganda okwogera kye kisooka alese abantu amu balese makomera nga batiddwa abazikiddwa ono mukyala muwandike ebbaluwa nga gyumuwandika mu office ajja kitegeera nti n'empapula zisobola okubeera revoked kubanga Bungereza ze zimu ku nsi ezaleeta democracy mu nsi newankubadde nti yagira kuziga muwandike ebbaluwa zino muzisindikira mu office mugitegeere nti omukyala oyo eyawansereka empapula muwandika mu mpapula ze nti akikola mu bukyamu kubanga omuntu gwayateeka mu mpapula ze amenya era atyobola eddembe ly'obuntu ng'ate yamuteeka mu mpapula ze maama nkusabira guno omwezi ogugwerako guno gutandika ku Monday next week singa nfuna abantu 10 wandika amabaluwa mu migration office oba mu home office nkulalira passport yo n'empapula zoyinza obutazifuna ziyinza okusazibwamu ekyo nkigambye mbakuwendulidde olwaluma mwebuzaabuza nnyo nga bafuka banaaba gwe kenyini okimanyi tuli muna Uganda alina empapula za Bungereza n'oddira ekizibu
Nodira Iblis nogiteka mu papulas oyo akawasa bakazi basuka mu mukaga nga bagenda kubanga alina ebizibu bye. Bano be baana bali mu America. Kansubira nti muno nkyaba mu kubanga simo zino nkiziwa nnyo sisubira nti nkyaba linamu. Sisubira nti nkyanje bali njera kulaga ko oli kotegera ekintu kyodiringa nabo muno. Sisubira nti nkyaba linamu. Njaba presenting next time. Mai mwetaaga nnyo facts naye wano mu archive yange. Yenda ku archive yange wano sisubira nti bali musimu irindala. Okay, njaba presenting any other time. Don't worry about that. Yeah, don't worry about that. Njaba presenting at any time. Linda Co. Njaba presenting at any other time. Tofayo. So chinjagala bategeza. Please muchikole ekintu ekyo. Mukitegedde bulungi. Essaawa yatakulekera nawe tomulekera. Tugenda kwabika namwe. Kati video entuufu etandise. Video entuufu etandise oba ntandikirewa. Kansubira nti wasanya Charles Kaloli Peter Bayiga otuuse. Manye essaawa zino izo kuva mu State House nakasero kuba wadde na appointment ku ssaawa 9 zennyini. Mu State House nakasero gogenze ne mukulu Kiwalabe Male. Ogenze ne wa David Wasajja obaddeyo ne musajja mukulu John Katende kakirika mwe konna nga mugenze ku ssaawa 9 mbadde na appointment era mugenzeyo. Ndoza mwaka va muvudde ku ssaawa ndozanga 12 awo nga sinatuuka. So njala kuwa public ebintu ebimo bitegere bulungi nnyo ebigenda maaso. All right. Ndoza kantandike bwenti. Mbalamusiza nnyo banyabale basebo kansubenti buli bulungi. Kantandike bwenti. Nakuzo mwezi 26 mwezi gw'omwenda mwaka 2022. Nzomanya byange mbyogera n'embirika wano sagala nnyo kana abantu kyakana abantu. Ntandise bwenti. Najja ne bagamba ebintu bingi nnyo n'ensirika n'endaaza naddala ku nsonga za Buganda ne bategeeza bulungi nnyo ekigenda maaso n'omulowooza nti nsaaga ne mbaga mujja kuwulirako koje bujjawo katono ng'abantu batandise okukyusa ennimi. Ng'abantu batandise okukyusa ennimi ku nsonga za Kabaka. Kyengendo osooka okukola njala musala akantu kano mukatwalire mu katale jjajjaffe jjajjaffe omutaka Kasujjulubinga. Njala kugamba nti okutandika n'oluwalire lugenjogere bigambo bino nkujje ku ladda yange. Nkusanguddeko kulada kyonna ekikutukako nga gusiku lwa Buganda siriddamu kwogera ku linnya lyo wadde okukulabula okkubira endulu ng'obuzibu buvuddewo. Kasujjulubinga omutaka Kasujjulubinga nkujje ku ladda yange ovuddeko bwenti. Owedde sikuzaako kigere naye before nga mmaze okujja ku kulada kyonna ekinakutuka ku Katole yamanyi kubanga tugamba abasajja abakulu ffe tubadde mwe tulina okulabirako mu nsonga ezikwatagana n'ensi. Nze singa nkubula ebizibu by'empiseemu for good 3 years approaching for 4 years mwandibadde temulya mu nsi zammwe nkwera kwagala nsimbi ne babakutiisiza ofe mugende namugongo okulabaga nnaku z'omwezi 3 mwezi ogw'omukaaga be mugenda okulabagira ku baasiba omutima ne bafiirira eddi. Naye mwe basajja bakulu batasobola kusiba ku mutima ne mufiirira ensi yammwe wadde Obwakabaka bwammwe ne bakutiisa n'otya ne bakuwa ensimbi n'ozirya n'otandika okukyusa olulimi. Muli basajja ki? Naye nga buli lunaku z'omwezi 3 ogw'omukaaga mugenda ne mulamazi gendamu be mulamaga bafiirira obuddiini just eddiini naye ensi yammwe baleme okufiirira muli ankozibwa. Sigenda gendayo ennyo njala sooka tekawo point eno. Mukulu ono bwe yavudde gy'avudde n'akyusa olulimi. Videos buli omu yagirabye n'akyusa olulimi which is okay for him. I don't have any problem with him. But this is to remind you. Oyo mukulu interviewer abaddamu interviewing mubadde temumanyi kati kambazzeeyo ku katono kubanga waliwo bagenda mu exposing and sigena mu exposing njala bawako just preamble mujjukire yaani. Mujjukira nga tuli mu lutalo kafandali bakafungula nteke okafungula nkete nga tuvudde mu people part wagala kibiina kya National Unity Platform tuyoke tuyingire tuzoganye mu 7. Omukulu ono y'omu interviewer yatandika okuteeka pressure n'okufuna information okuva mu ISO ne CMI nga exposing Robert Kyagulanyi Center mu n'ekibiina kya NOP. N'atandika n'ogenda okutandika okulambula amaka g'omukulu mukulu Kibalama nti NOP talina kyekoze Robert Kyagulanyi Center mu talina kyakoze wadde okuzimbira Kibalama ennyumba n'ennyumba gizikala njo digikuba plaster. N'ateeka force ku Kyagulanyi n'exposing nga buli kimu n'amusiiga enziro oyo interviewer saala kwogera linnya lye mutegedde. Kati ye muntu sawa zino gwe muwadde audience okuwuliriza ebintu byaleta nga byonna biri staged. Njagala soka bala omusajja ogwo mulaba is an ISO agent
mujjukira nga tuli mutalo okufuna national unity platform exposing Albert Kyagulanyi Ssentamu the extent nga afuna information okuva mu state eraga nti kibiina kya Kibalama endagaano gundi gyalina kibyalo endagaano Kyagulanyi gyalina simanyi Kibalama yalina omusasula ssente tamuzimbidde ennyumba taterezeza ennyumba biki you're the same man azaakola ebintu bino nga temanyi kati yavuddeyo yefudde w'amaanyi akyusa abantu yakwatiso but that's not my information. That's not my case. My case is njala mwetegereza omwami ebintu byakola abagenda omwabya gye bali bajja nze sina budde bwe just njagadde bawako pulyambo ku kiki ekigenda okuddako ku nsonga ezo naye mbazizaayo omwami gwomuwa amatu ayogera ensonga ezo ye yali alemeseza Albert Kyagulanyi Ssentamu namu exposing anuza mutegedde kusagala kwogera linnya lye kubanga talina kyali gyendi kuba sina kye mwetaaza ye muntu y'omunduza mutegedde amanya namu gatayipinza mukitegedde bulungi yoyo omwami gwomuwa amatumbu simanyi alina media no oyo omwami is a state agent akolera state to expose olumwa jana impapula nga zivudde mu state mwawadi information y'okwogera mwene muloza nti akola ki ababodi information kati ye mwami yomu ayengeginze omutaka Kasujjulubinga ebigambo nga saagala kuluma ebigambo jjajjaffe Kasujjulubinga byayogera nga yakajja ku media bikomparing ne byayogedde eno nga amaze okuvaayo ojja kufuna answer nga ziri pale lero bwezi tisagala nnyo bamalira budde mukitegedde bulungi mujja kufuna answer nga ziri ziti mujja kutegeera naye nga bagenda omwabe bagenda kujja nze njagadde balaga ku bulazi nti mugendere nnyo abantu bataddewo okubalaga kiki mulina okulaba naye nga tesiki si bituufu awo nonvuddewo so no bagambe nti jjajjaffe Kasujjulubinga oyo mujje ku ladda yange for God and my country ku Lwakabaka wange era nkubira omulango gutakungula nsaba kuluma ku Ssaabasajja Kabaka okutu era okutegeeza nti yonna gy'oli kagobako tokyayina mutaka Kasujjulubinga takyaliwo no a big no era tofubutuka yonna gy'ofubutuse ng'ogaa nti ogenda kutaasa omutaka oyo takyaliwo baamukyusa timing ekyo nze nkyogenda manya nze lumbuye ebisigadde Mukama bakulembere nga muwuliriza information eyo nze ntandise alright kati muwulirize wano bulungi nnyo ndio kempengene ku information yandese Charles Peter Mayiga wasanya Kaloli Mr. Gamulengejja Ssaalongo Mr. Araje constituent oli bulungi kulikayo jokomye olwali mu State House enakasero ku meeting yabadde ku saa 9 mpaka saa 12 constituent mazo tesa program za mwezi na ezokusanya obuganda n'okweddiza buli kimu nazi kuno Zizemba gamba ati abasajja bano bajja bava mponga byo ngatamana de 10 mu nsawo ne kati bagaggafuga bayina amasomero abayina za arcade abavuga emotoka ez'ebbenga otogenda kati bano bakumanga baluba Warlord nga n'omukulu Kiwalabe Male si musajja mugagga muvundu na ina n'emmotoka ezimukulembera ezigule kubo nga ba SFC bamukulembera bali balimu nteekateeka ey'okusanya Obwakabaka bwa Buganda nga wetwogerera essaawa zino okamba w'amawulire agagenda obbatiisa Ssaabasajja Kabaka ye nabagamba ali yaddiyaddeko ng'omuyo omweru ekyo saagala mutye era mwenna abamubika nti yaseerera mukola nsobe Ssaabasajja Kabaka akola ki afuna obujjanjabi era ali bulungi mujjamu muyinza n'omufuna obudde ne mutegeera nti gyalineze bagambye nti ali yaddiyaddeko ng'omubi omweru mutegedde bulungi nnyo kati muwulire ekiddako Wasanya Kaloli Ssaalongo Gamulengejja Mr. Araje omwezi guno gwonna gwe tugenda okuba emabega obadde oli bubi nnyo ng'oyagala kusaanyawo Oweekitiibwa Dan Muliika Katikkiro eyawummula wetwogerera Oweekitiibwa Dan Muliika mukosefu olw'ensonga nti yakasimatuka enfunda 2 ez'okumukwata ng'olufundo olwasooka omwami ono Oweekitiibwa Dan Muliika yawona abatamanya ngaba iso okumukwata era nadduka emisinde ku myaka gye weewuunye era n'anuuka n'okugulu wetwogere essaawa takyasobola kutambula yanuuka okugulu olw'emisinde nkuba mwaka faananyi musajja mukulu ng'afubutuka olwa impunity eri mu ggwanga Uganda omusajja omukulu yandibadde ng'ali ku faamu ye alabirira abazzukulu olw'okulwanira Obuganda aba iso nga bamunoonya wansi ne waggulu omufubutula kati okugulu okumukwanuuse ng'adduka emisinde kubanga mwagala mmojjawo kintu ekikyamu kibi nnyo kuno kubayita okulya ejji okwesuyumula mwagadde by'obugagga naye tewali kya bugagga kitwalibwa mu ggulu kubanga ne mu ggulu gye tulaga teryamanyiyo singa twali tugenda mu ggulu singa bwe tufa tubuuka buusi n'omubiri gwaffe ne tugenda naye era bw'ofa omwoyo gwe gugenda omubiri ne gusigala ku ttaka kitegeeza teri muntu mutuufu amanyi eggulu we liri y'ensonga lwaki bwe tufa batuziika buziisi buli kimu tekiseka kati gwali akola effujjo okutta muntu munno ngolooza nti bagenda kukusiga n'ebibugagga by'olinamu n'akasente k'olinamu ndowooza oba omala biseera ng'akunamira muzibe oba anyigira mu nzikiza kubanga teri agenda kukulaba okitegeera bulungi nnyo kati
okugwe muliro gwasoose mu mwezi guno gwennyini owekitiibwa Dani Muleka n'asimatuka batamanya ngamba mutwala kati wulira nno obuzibu buva Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga wiiki 2 n'ennaku 3 zetwakakuba emabega wawandiikira owekitiibwa Dani Muleka ebbankaluwa ng'omusaba ajje akukyalireko mu yafeesi yo mu Bulange Mengo ng'era olina ensonga enkulu ennyo zoyagala omwebuuzaako naye akubuulire ebbaluwa eno yagwa mu mikono gya drone zange era owekitiibwa Dani Muleka ebbaluwa yamutuukako bulungi nnyo nga bwali omusajja omukulu era omusajja omukulu ategedde ensi eno nga bweri yeebuuza love oba omukwano ogujja ogumuwandiikira ebbaluwa mu kaseera nga yakasimattuka abatamanya ngamba bamugubye emisinde n'okugulu ne kunuuka ng'era bwali omukulu abantu tulowooza nti buli muntu munsaba tayagala muntu era bw'ati bw'amala okufuna ebbaluwa eno yeebuuza ebibuuzo bingi nnyo n'asirika n'omutera ku nnaku z'omwezi n'appointment kiki ekyali mabega w'ebbaluwa eno kansooke ennyonnyonnyola eggwanga litegeere Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga Salonga Mulenge yawandiikira owekitiibwa Dani Muleka ebbankaluwa eno ng'amuyita mu Bulange Mengo amusinkane mu ofiisi ye naye ng'ebbankaluwa eno kaali katego akaali akanyeebwa akali kamasu akalinze okukwata owekitiibwa Dani Muleka nga sisitimu yali bweti Mayiga bw'amala okuwandiika ebbaluwa eno yali amaze okukola enteekateeka n'abasirikale be aba SFC already abali staged mu Bulange Mengo okulira yafeesi ye ngono tuka reception wali kama baluwa wondaga muntu azze mu Bulange nada ku office yo bagaleka ngorede wala basajja ba SFC bali mukaga nga balinze owekitiibwa Dani Muleka wayingira we mulye bamalo mulya Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga ave mu office ye nga jja yesansabaga nga ayingiddwamu ensanafu mu ngoye abagambe nedda ssebo temwina gye musobola kutwala owekitiibwa Dani Muleka bo bantu bamuddemu nti eno si business yo era tebikwatako olwo musajja tumunyoleze ebbanga ddene nga sitete mwagala kati tumukutte kati gwedda mu office yo nga totwagaza buzibu era bwe kityo mission bwe yali etegekeddwa olw'okuba nti ku mbaga tekubulako omusiiwufu ate bw'oba onotta omuntu n'omuntu afuna ebisulo nti bagenda mutta butyo mu bbaluwa gye wawandiika n'olukola tewamanya nti waliwo omuntu omu ajja okubulya owekitiibwa Dani Muleka before nga tannasimba kigere kye mu Bulange Mengo owekitiibwa Dani Muleka ng'olugero nno bwe ndwogedde drone bwe yalumpadde era ne bye baalimuwa nti owekitiibwa Dani togeza n'ogenda mu Bulange Mengo olukwe luli ABCD era naye bwe yalutegeera owekitiibwa Dani Muleka teyajjayo wakanya mukubira ssimu ku lunaku lwennyini n'omugamba owekitiibwa nga nkulinze sikulaba owekitiibwa yakutegeeza nti munnange sijja kusobola namenyese oba nannusa okugulu yensobola kisijja kusobola kujja wanyiikaala nnyo ngera omunyiikaavu oba omutwakaavu bw'abeera ng'olukwe lugudde ki ng'olukwe lugudde nga bw'ali olutegese naye njala kutegeeza Mayiga abantu bose sirowooza nti basanyufu nnyo n'enkozi olimu musajja mukulu Dani Muleka okwagala okumutta oba omulanga ki mwayagala ku mukazi omu ekitasoboka omubanja nedda ensonga za Buganda musajja muganda tuludde eyatulako mu ntebe mwoli kiki ky'omuwalanira ne bw'onota history w'Abaganda era n'omumalawo tojja kumalawo Baganda nagamba Obuganda mwoyo w'ofutubadde nga Kamuja ali ku malaalo g'omugenzi mukulu n'abala bajja kufutubbalawo ne tugamba ekigambo kimu mulekerawo okutta abantu emitima gye muyina mugikendeezeeko tekimanyi lwaki busajja mmwe muyina emitima egyo egyeffutwa mukulu weetereeze kubanga n'alime wagonda atera nannyuka okwagala okutta owekitiibwa Dani Muleka tekina kikigenda kuzadde okukyusa ku lunaku lwolwo oliva emmengo ate nga lunaatera naye nkugamba enkozi zonna z'okola okusanya Obuganda nga nenna bwe gisimufungize oyinza okusookayo Buganda ng'Obuganda tebunnavaawo gwe n'osookayo mu ttaka kubanga ojja buleka Uganda ffe tulina ekkubo lirimu nti essaawa yokka y'enjawulo nnangirira mu butongole nti ekintu kyonna bwe kituuka ku owekitiibwa Dani Muleka temubuuzanga ani yabadde mu lukolo lwamusse kubanga ndibabuulidde byange mbyogera kati ng'omusasi wa Pulesiyani Charles Peter Mayiga Wasanya Salonga Mulenge ejja Kaloli ne bampe banno abali emmengo be bali mu lukwe olw'okusanyawo ekitiibwa Dani Muleka nga bwe bakyusa abala obwongo nga bakozesa ensimbi yezeyagaana okulya kubanga musajja mukulu atuludde mu myaka era ndowooza y'ensonga lwaki olwali ne meeting mu ofisi ya mukama wo Yoseti Babiro tabasema tano waka enseye temzeze nsanga bisibe enakasero ku saa 9 era ndozo wede sawa ndawuza 12 era ne mudda gye muyino okukolera emirimu gyammwe awo novuddewo mbadde mugabulange kati mnize ku information eyandese Allah
Alright. Mwenna abantu abali mu Ngereza njalo kubebaza omulimu gw'omukozi okusingira ddala okuwanula n'okutegeeza ensi ku bubbi bw'amafuta n'ensimbi za Uganda. Nga otwogerera essaawa zino ku 8th floor 10 Upper Bank Street, Canary, Wall of London, England, E14BF. Olwamaze okuexposinga abantu bano mwakire bulungi nyabadde ku mitimbagano egy'enjawulo ng'abantu bano abasajja ne bagamba abasajja balina cow mentality ate basiru new brains ammo kati video etambise. Previously ne bagamba nti kyangu nnyo abasajja bano funa degree ne PhD naye balakinga common sense. Kubanga common sense is common but not to everyone. Nchiddamu common sense is common but not to everyone. Most especially this group of Rwanda, they are lacking common sense. They can be having degrees or PhD, but they are lacking common sense. Reason being, previously we exposed their mission. And even the European Union went on to cancel their to tell Total to cancel the contract of oil pipeline from Bunyoro to Tanzania. And after exposing them, because these people, they lack common sense, they went on that same day to change the company names across the world. Abasajja basirwa. But tumalo exposing. Babachagwanyi sera bakube bisumali. Baduka nengalabiza when bagenda ku mikutu gya when batandika okukyusa bagenda ku ekipiri bakyusa company names kubanga watu abategedde. Kati listen kasoke babuzemu. Ani asiriwazani. Bakugambye oli mubbi. Bakusanze oli mubbi oli handed obbi ensawo obbi ebinyebo mu supermarket ebinyebo kusanze nabyo ate okyuke babega ogaze temunda bana binyebo ninga ate binyebo binye kati how dare you tumaze ku exposing ate okutte company names ogenze ku website otandise okukyusa details ani abaloga omuntu alina common sense bwotegera nderizi era nga kirigenze viral we kiri just stay where you are, accept the defeat, muvae mwetondere gwanga. Nti this was the mistake getwakola kubanga gana mafuta mwaga babu mukitegedde bulungi kati kambala gendi tubatambulira kati mujja kutegeera ku address ya mweyo wenyini eno address eba mafuta gaffe yeyo address ye office bwetu befana ye address ebya mafuta gaffe gamalawo yabali mwala wono musajja mwani mwala wawo yo musajja munyarwanda akolagana Museveni address eba ku floor ngawe tubefana bweli temuli just intebe na bu computer bwe tubefana bano mubalaba ate omuntu ali mu office walinga akola mu office ane muvandume nebo mubuuza details about the company and what akalula maaso ngente sale ebyayi byeyo office bwe tubefana esawa zino kati mazo kusindika drone zange zigende mu company register ebungereza bagenda bagula ko musango ntino company ebadde ekola fraud mu oil pipeline ya Uganda mukitegedde bulungi your office eri address eri already twategedde wodda buli kimuntu kirinda details tuzirina kali ngenda tegeeza bana Uganda bali Bungereza bagende bateka akazito ku bantu bano bali okubategeere nti eyabalula esiridde iyo office bwetu bwefanana mu gwanga eri Bungereza ku address jemba gambye eno address ya 18th floor 10 Upper Bank Street, Canary, Walford, London, England, E145BF. Bwete bwefana kadozi abetuita cow mentality. Bamazo ku exposinga ogenze ku website or choose a company name. Why do you panic? Why are you running? If you're not a thief, why are you running? When police is chasing thieves, you don't need to run if you're not a thief. But if police is chasing thieves and you run out, that means you are a thief. So stay where you are. Don't panic. Why are you running if you're not a thief? Stay where you are. Let us do what we're supposed to do. Musigala mulakinga common sense. Temuyina bungo brains za monke. Mulinde okatugenda be exposinga. Awo no nvuddewo kati ngenze ku information endali yandese. My information naningi nnyo. Kati abomba maze njagadde be exposinga katugenze ku UPDF. Mwenna baganda bange mwenna abasavinga mu gwanga mu jere UPDF wali mu SFC wali rudawa. Ero information njala mugifune kuba maibulu muri ku video mugiraba bana basale mu slot njala tegeze gwanga lyonna nadala basavinga mu gwanga mu jiri ya UPDF bwe buzibiro lwaliro bencha mugenda kuba mufunye notification ebategeeza nti mwenna babajje ngotangana kuzo mwezi munana omwezi ogujja bagenda bajja ko kyetuyita professional allowance era nga n'omusala gwa mugenda kuddayo wansi bagenda na gutolako
Reason being, tebaina sere zisobola kusasula maje as they promised you previously nti bagenda kulinyisa omusala buli mwata ndike ku milioni 3 abala bagenda milioni 16. It's not going to happen. Kati eno bagamba message egenda okujja, and this message going to all serving UPDF officers in Uganda. Please, by either today evening or tomorrow, you are going to receive a notification which informs you that starting on the 8th of next month, your professional allowance is going to be removed from your salary structure. And remember, I've been informed that you've been earning at least good money from this professional allowance. So I'm here to inform all the serving UPDF officers at any level that starting on the 8th of next month, the state is going to remove the professional allowance starting on 8th because they don't have money to pay you. So whoever listen to this message, please forward it to your brother or sister who is serving in UPDF. Starting on 8th, the professional allowance is going to be removed from your salary. Even there is a proposal of reducing your salary because they don't have money to pay you. Nchidda bulungi nnyo mwenda abajasi ba UPDF oboli mu SFC oboli doddawa yo seriti bahabula tabasala mutano wakazi nsere tamzetse ndesanga bisibe nanyini toilet asazewo n'abayayibe mu UPDF okujjawo kye tuyita professional allowance n'okutandika ngenda kuzo mwezi 8 mwezi ogujja kubanga tebalina sente zigenda balabirira kyokanga ate yo seri akimanyi nti ennaku zino ebyokulya n'ebyokunywa amasomero buli kimu kiri waggulu nnyo ensimbi tezisoboka kubanga zikolebwa ebintu bino so no yasazewo ne babbi banne okuba tebagenda bajjako kye tuyita professional allowance so nga ate mukimanyi ate mukimanyi nti buli muntu yenna olina kubanga ofuna sente zino olw'ensonga nti mulina loans ez'okusasula zina interest eri waggulu ate nga ne expenses zammwe ebintu biri waggulu ng'ate emisala gyammwe bagenda gikendeza nga ne professional allowance taliiwo muzo mukitegedde bulungi amanyi oluzungu kutegeezeza amanyi oluganda bakutegeezeza sagala mu buzinga bafuzi nga bafuka banaaba nabagamba ekigambo kimu you better join the struggle. One, Museveni is not a Ugandan, his entire family, they are not Ugandans. These are parasites. So how dare you serve a parasite? He said he's having his relative in Tanzania. How many times have you heard Tanzanians crying about their economy and their well-being in their country? Because they are well off. But you are serving the country, but you are earning little. Even the professional allowance is going to be removed. So who is fooling who? Better join the struggle. Remember, our president, the elected president, Robert Chagulanyi Sentamu, informed that every serving UPDF officer and the policemen and women, they are going to start earning 1 million. So, if you forgot if you got very easy, then that means you don't know what you are serving. You are protecting these thieves for almost 7 years without acting. It's high time to join the struggle. Zino sente zigenda bamala. Ebintu bakaje mudenga bajasi be Tanzania bakaya. Lwa bantu be Tanzania bakaya. Kubanga Museveni adawa sente zigenda Tanzania, zigenda Kenya, zigenda Rwanda. Mu Uganda tetafula basasula kati zino professionals bamujjewo buli mwali mugenda kama maziga gennyini. Kubanga mwino sasula loans mwino gule bintu mugula temukyalina maduka mbugula mu bigula ng'abantu. Abakitegedde bulungi. Kati musavinga one dictator, a black colonialist, atenga parasite and is a foreigner. Taina kyagenda bagaliza. Mugenda savinga amaje myaka 3-7 baana. Nga toyina toyi bogisima, toyina nyumba yo, abana bo tebasomye, ne mundu nga tekuyambye, n'amaje nga tegakuyambye. You better join the struggle. And I call all serving police officers, most especially the Ignace Ugandans, and all UPDF serving officers across the country, please join the struggle. Even if you don't have what to use, please use your skills because you're well trained. Even if you don't have any weapon, you can use your skills to retaliate against your enemy. Museveni is our enemy and his entire family. Hope you get the message. I salute you. I will put the ngenze kuchilala. All right. Baganda bange mwenna ababulenzi n'abobwola ku internet, ku social media wonna wano ku bwenyi bw'ekitabo, ku WhatsApp groups, ku Twitter, ku TikTok, wonna we muli nziguddewo olutalo officially. Mutandika olutalo mukube Franka Gashumba Kasabuni. Mutandika olutalo mukube Nsereko Muhammad. Buli omusanga wonna. Mulipotinga accounts ze zonna weziri. Kubanga bana basajja
nabagambye nti embwa etambula n'embwa tolisanga nte tosanga mbuzi ng'etambula n'embwa embwa etambula n'embwa kubanga bagwa mu kitiba kye kimu Museveni mubbi mufere muyaye n'abaana abasajja bennyini bayaye wosanga nsere ku social media musabule nangiridde olutalo Ssematalo buli muntu yenna ayina essimu mu musabule ku media wonna buli kifaananyi kyonna mu kiteekejo nangiridde olutalo lwaleero anti yaleeta social message computer misuse bill mu musabule fena tugwere mukomera obukadde 40 tugwere makomera bagane basobola otusibira n'oyo musajja gundi n'oyo musajja ani Frank Gashumba kuba gino gye emize gyabwe bano bagira Museveni kuba bayina emize gye egimu zino video ne zitaddeyo katusooke nono kuba saagala balo esanyu tulina obudde butono bonna bayayewulira. Outspoken lawmaker for Kampala Central, Mohammed Nsereko, is understood to have been detained in Crane Bank for several hours last week. He is suspected to have participated in money laundering, although so far he has made no official response. Today, the police have written to the Speaker of Parliament summoning the MP, Nsereko, in relation to a bank fraud case against him. Nsereko and a few others have been linked to money laundering, in which police detectives questioned several senior managers of Crane Bank in Kampala. Ibn Senkombi, police spokesperson for Kampala Metropolitan, argues that the investigations are ongoing and revealed that the initial information shows that the fraud was committed in Kenya and Germany. This fraud were committed outside Uganda, and therefore we have extended our investigations. We had to deliver a letter already written to the Speaker of Parliament summoning Honorable Nsereko Mohammed to appear for interrogation on Thursday. One of the employees in Mutegedde bulungi oyo Nsereko Mohammed mu Uganda mukyangeeberawo tebamuvunanko musango wadde ogw'okubba akasimu okuba omuntu oluyi okufera okutta n'okuwamba tebamuvunaananga koteri musango neno video yafuluma ku NTV order from obawaga temuddamu ku investinga musango gwonna mukomaawo gwakoma nakati tewali gwe bamuvunaana ono afeza abantu abbi abantu asibya abantu teryamukwatako is a state agent kati mutandiko musabula n'entwingiri emwengerere nkiddamu musabula omufere yensonga lwaki Museveni mubbi akozesa bafere bana bafere bati ekintu kimuti government bwevaako bagenda bakwata basibe n'ebisonzo bisule mu kabuyonjo that's why batambula baneegina bakimanyi nti balina okulwana mufere munnaabwe top mufere Godfather w'abafere mafia yo sigasigaleko basigale nga tabalina misango gyovunaanibwa oyo omu ali ku TV ali ku parliament ayogere yavumira Robert Kyagulanyi Ssentamu mukati mwenna balina obusungu nga president waffe bamuvuma nga musirika mbatumidde mugende ku social media mukuba omusajja ne ka group ke konna ka Muhammad Nsereko mbabulidde abajja omusaako mukulu mubajjanja bulungi nnyo oyo mufere omu niye yita munabya mufu tavunana kwa musango wadogo okufunisa omukazi olubuto ogw'okufera omuntu ye songa ate mufere muzibu okumanya mufere talina na permanent address mu Kampala n'ennyumba gy'asulamu sigiye ennyumba bamuwampe njala kuga Nsereko kyapuliga kikyona mu Kampala kuba gwe nakwogerako the information bagirina even n'emmotoka kaadi y'emmotoka emmotoka gy'ovuga UA tolina kaadi yayo kanewuza omukyali yakwasa ali mu Bungereza wase kikino sigenda kwogerera bingi nze maze okuteera enseekuli wone bakusanga bakujjanjabe ompaka mpya ompaka enkadde yensonga lwaki abafere bonna gavumenti ya Museveni ewagirwa abafere ababbi abayika Windows kubanga omubbi tasobola kuva mubbe munne oyo mufere omu mutegedde Nsereko kati ngenze kwono nono tasobola kukkiriza gavumenti ya Museveni eve kuba ne mufere. Frank Gashumba wa simu ka Uganda ne muganda we Innocent Kasumba bakwatiddwa bano kigambibwa nti baliko musigansimbi gwe baali bafera nga beeyisa abakozi mu ministry y'ebyokwerinda ne bamutegeeza nga bwe baagala abaguze emmotoka ezisomba abasirikale n'ebyokulwanyisa ebibalirirwamu obumbi bwa $200,000. Binamyuka omwogezi w'eggye lya UPDF Dewa Kiki abitegeezeza bannamawulire n'agamba nti musigansimbi ono ye yabatemezaako nabo kwe kuteekawo abasirikale era ku Sande basooka kukwata Kasumba Gashumba n'adduka. Had invited the investors to Golden Tulip Hotel in Nakasero for a meeting over a purported deal to supply UPDF with hundreds of military trucks. Also, a number of people had reported Frank Gashumba trying to blackmail them, purporting to be carrying out investigations about their property on behalf of the IGG. Akiki agamba nti Gashumba bamukutaze kulondola ku musango gwa muganda we ku kitebe ky'abambega b'amagye naye ne bamukwata. The police case file was opened up on the group and it is referenced as
Sagala bumalira budde kuba mbamanyi bulungi nnyo. Kati such category of people tebasobola kuleka Museveni ave mu buyinza. They have to fight. Okulaba nti mubbi munnawe asigala n'ababbi bafere. Kati mbawadde bantu balina nnyo maanyi tebaba bakuuma mubajjanjabe mubasanze ku social media ne physical mubajjanjabe tukoya abantu abatumanya mukitegedde bulungi nnyo buli mufere yenna yefuula nti ategeera wa magezi kumbi bafere kati mubajjanje buli kimwe kisoboka mubakube buli wamu busoboka ekyo nkimaze kati ndowooza saagala balwisa nnyo okujjako njala bategeeza omufere ono Frank Gashumba Kasaboni namugamba tayina mpisa tayina the authority okwogera mu public kubanga si wa buvunanyizibwa nzizemba gayiga bino nga muloza nsaaga nabagamba mujja tuko kubanga temukyasobola kwogera manyaga mu boli musogo boli muganda nga tejja kusoboka mwalabye muganda fujja kana nadulinga twaliddwa mu kooti okwewa bailo omulamuzi yamugambye atya omulamuzi yamugambye nti tukuwadde bailo ne provided toddamu kwogera ku ggwanga lye bayita Banyarwanda njala kubuuza since when the constitution of Uganda started categorizing and protecting the Banyarwanda the group of Banyarwanda in Uganda, since when the court judge started giving order to protect just a group of people in Uganda, gwenowo omwana bero ngomugati basin totekedwa kwogera ku Banyarwanda azifu mu constitution mu group y'abantu gye ba protectinga kubana kano kavuga nti we are protecting our interest ba protecting ebigendera bye mu Uganda yeke nyina ave mawuli nakyogera nti nzize wano kulabira nga mpitensinga obanga mbera ngo bujulizi court ngemwe kyokuddamu n'ekyokulabira ko ntaddamu kwogera ku Banyarwanda. Frank Gashumba nanyini Kasaboni Association gira kubuuza omuvubuka gwolemera ko musajja omuganda Jakana Nadduli yafiirwa baganda be bana mu lutalo lwaleeta mukama oyo sete bahawira tabusamitono wa Karejezi gwolemera kayogera ku Banyarwanda wafiirwa abantu bameka mu lutalo olwo kebere enkoko ebikato wagifiirwangako kabere mwana otomufiirwangako kabere mukazi otomufiirwangako kebere nti towange wadde ekikumi mu lutalo lwaleeta mu 7 na ye Jakana Nadduli yafiirwa baganda be bananga baana bakiteya bazaala ne bafa ngaleeta mu 7 wali ofiiriddwa ku kaki ne olwokuba nti mumulooza musinga okutegera mumanyira abantu njala kutegeeza eyakwawula esiridde mugenda tuko kubanga temukyaireyo mugenda wadde okunywa amazzi gweefudde kakubiru ng'ejjindu ly'enkoko erikwate emabega nireka okukwata maaso essaawa yonna egenda kubanga essaawa egenda entamu egenda basiiririra okitegedde tofiirwanko wadde embuzi nti evuddemu olubuto ofiiriddwa omwana oba ofiiriddwa enkoko oba akulidde wadde omuno gwa bbogoya togufunangako but ovuma osirisa you are witnessing era ne wa orders omulamuzi to tell him not to talk about the group of Banyarwanda who are policing Ugandans as who mwatuuse ddyo okumanyira abantu okuba nti mulina interest zammwe mu kagulupu ak'Abanyarwanda tulina Abanyarwanda bangi abaagala Uganda nga batudde bayiga n'ensi yaabwe nga tebagala ku kintu kyabwe kuba tumanyi Banyarwanda nemwe kagulupu kammwe akamanyiira mutandika ogamba tayogera ku Banyarwanda as who passport yonna ye Rwanda oba endaga muntu gyonna ya Rwanda nagwe kakyali gwe kasajja gwe ne bwe tulitasanga mu ggulu tujja kuyombera enfufu ejja kufubutukaku enfufu ejja kunyookanga akugoba emisinde ku kasajja gwe okwegulumiza mu kyotali ate kisinga okuluma munnanga olowooza nti otegeera naye nga atutegeera oyo tegeera oyo saamu gweotukoga nti tateekeddwa kwogerako ayogere ku ki bani abatta abantu bani abawamba abantu amagye galimu ani poliisi erimu ani amasomero galimu ani bana yogola bakyalina business bakola business zonna muzimu Banyarwanda berere bamandenda bonna mu Kampala mu Buganda bonna Banyarwanda bali bagoba abantu ku bataka Banyarwanda buli kimu kifude nga kya Banyarwanda kati ogamba omwana omuganda eyafiira baganda be bana mu lutalo ntayogera era takkirizibwa kwogera ku kigambo kyonna kiki gwe kubanga muli babbi temwagala gavumenti eveeko nemubadde mwebuzaabuza katwagala tubateeke mu public bategeere buli kyogera kyonna mukyogera on behalf of protecting Museveni, not Ugandans. Never ever Frank Gashumba, including Seriko Muhammad, to talk about national issues, talk about Museveni's plans. Never ever talk about oppressed people because you are not among the oppressed peoples. You are protecting Museveni's regime, one, because you are both of you are conmen. You are mafias working under the regime. You are serving spies network like ISO, Semway and ESO, pretending that you work on behalf of people. No, never ever in public anywhere come out to talk about oppressed people.
because you are oppressor indirectly. Today I'm informing the public. Don't let these mafias to pretend that they are amongst with the oppressed people. No. These are mafias working under NRM Museveni's government, because Museveni doesn't work with people with knowledge. Museveni ever work with mafia, thieves, murderers, robbers, and assassins. So these two people, they fall in that category. They are murderers, mafias, conmen, assassins, who dress to kill, but with the mission of conning people who are rich in money. So don't even try to come in public talking about public issues. Talk about your boss Museveni, because for us we can speak at our own. We can address our issues. Never ever at one time. And I pity all those TV and radio stations which invite Nsereko and Muhammad Nsereko and Gashumba to talk about politics or political issues in Uganda. People are suffering. These people are protected by the government agencies. People are suffering. These are people who are paid by the taxpayers' money. But you are pretending to be your politicians. You are not politicians. You are mafias. Never ever talking about the oppressed people, because you are working under the government. Hope this message is clear, loud and clear to each and every person worldwide, including Ugandans. We're back at home. Temuddamu kuwuliriza biwoziwozi bya Frank Gashumba nono musajja Nsereko Muhammad Kagege. Bonna bakozi ba bitongole ebikettera munda, kubanga state gye bakolera ababbi, batemu, bawambi, abatayagaliza nsi yaabwe. Yensonga lwaki tebaagala kwogera ku nsonga ziruma bannayuganda, era wajja ku TV okwega nsonga ziruma bannayuganda abayeebuzabuza ng'Afukana bati gonna mazzi, kumbe ogumusulo ag'amazzi. Tebabalya ssente, we mubasanga wonna mubajjanje kuba balina ekirwadde. Ono mukulu Nsereko Muhammad alina ekirwadde kimu, alina ekirwadde bakiyita Kamasikra syndrome. Muhammad Nsereko is suffering from Kamasikra syndrome. If you have your smartphone, please visit Google and search for Kamasikra. You'll get to know the meaning of Kamasikra, because he's suffering from that syndrome. He had been in parliament almost it's operating for 15 years, but he had done nothing to the people of Kampala Central and himself. So himself, he doesn't support himself. Kubanga suffering from Kamasikra syndrome. So whoever having his smartphone in his hand, please go on Google, visit Google and search for Kamasikra. You understand what I say. So oyo MOP Kamasikra syndrome mutawanya. Ori aine kizibu kimu. He over masturbate. So kati obwongo bwonna bugendera awo. Bugenda mukasabuni, talina kyasobola kulowooza. Seko muyabaga nti omuntu gyako mukubera kasabuni ebirowoozo bigenda. Kati bebe batu betudiringa nabo. Bali stated protected, balina ebintu bingi bakola kati. Bo, mamaso badne fanja abantu bano. Oli Muhammad Nsereko suffering from Kamasikra syndrome. Genda ku Google tekeme kintu kye bayita Kamasikra. Kyekimuli mu bwongo. Oli omulala Gashumba ye wa sabuni wa geisha. Kati ya suffering from what? From geisha syndrome. Talowooza kuba yabeera kebyo. Kubanga alina kyeyewala. Awo nvuddewo njagala genda ku nsonga endala subasala balwisa awo nyaawo. Alright, tugende ku nsonga endala. Alright, ensonga endala. Mwenna njala tegeeza public, abantu mwenna abaliraanye omukulu gwe bayita SK Mbuga Kabangala. Onalina amatuga mulinganga ebisaniya by'ennamahave. Njala tegeeza abantu abawangala mu kitundu okulirana SK Mbuga we yazimba eddwaliro. Omukulu ono alina ettaka lyagula n'alisiringa n'alitikako kisaakaate. Ntegezeddwako nti omukulu ono alina ekibinja ky'abasajja n'abakazi ba trainingira mu kisaakaato ekyo, ngera akumibwa poliisi n'amagye abantu bano okubanga ba trainingibwa. Emmere baleetebwa ku makya n'olweggulo ne ba traininga, era tebaagala omuntu yenna asembera kisaakaato ekyo, kubanga bano ba trainingirawo abantu abatereeza okuba nti bantu bagenda okukozesa mu drones eziwamba n'okutta bannayuganda. So omuntu yenna ng'oliraanye amaka g'omwami oyo oba eddwaliro lye, ekisaakaate ettaka lyagula okwongerako mwe yakizimba n'akyetoloza omwami ono SK Mbuga, mu trainingiramu abasajja n'abakazi naye nga tosobola bategeera bebaani. Poliisi yekuumawo, emmere bagireeta ku makya n'olweggulo ne baba traininga. Kyonna ekinatuuka mu bitundu mu kyegere nti nno omukulu ono SK Mbuga y'omu ku ba state agents aba traininga abantu abakwata abantu obubaddiya n'okubasaanyawo mu ngeri yonna esoboka, kubanga naye y'omu ku bantu abatalina bwongo mu nsi muno. Nyenze bulungi ku nsonga endala. Neno message njagala egende mwendere bannayuganda. Listen very carefully.
mwenda bannayuganda gyabategeeza nti ekirwadde Ministry of Health kyeyagambye nti gyekiri eky'Ebola bambi yose Ebola amawulire gantuuseeko okuva mu nsonda ezesigika ku drone zenasindise mu ground okukebera njala kibategeeza nti ekitundu kye bayita Mubende kye kitundu ekimu ku kitundu ekya Buganda ekirimu zaabu omuyitirivu mu ttaka naye ng'ettaka lino lyetooloddwa bannayuganda bannakabala abalina ebyapa n'amataka amanene nga bali tebamanyi kiki kitudde ku ttaka lino mujjukira nti ebiseera gye buyiseeko emabega nti ekitundu ky'Emubende bannayuganda baali bagenzeyo bangi mu bitundu ebimu nga basimayo golodi naye ekyavamu ne babagobayo ne babaswala nga nabwe gisimufungize muto wa Museveni gwe bayita Sodo Kaguta ne Toyota ne balagirwa Museveni bagende bagoba abantu ku bitundu ebyokusima golodi era abantu babagobayo bulungi nnyo ebitundu bino babyeddiza Rwanda Telibusa ne basindikayo search team egende ekebere bagenzo kizuula ng'ebitundu wano wammanga muli mu golodi omuyitirivu muno mwe muli ebitundu Nabingoola mwe muli ebitundu Kasambya Wepo ne Kibali mu bitundu by'e Mubende ebitundu bino bwogendo byetegereza bibitundu bataddemu ekirwadde ki Ebola naye Ebola ngo bagamba yazzaati ataliyo yo seriti bahabulwa ne group ya mafia babamye sente ku mutindiro gw'ensi yonna ne MIMF ne World Bank na mwanga magasingo begaganye boss ne balina okunonyera bagenda okujjawo sente kwa kutandika okujja abantu ku mataka kubasima golodi ono bamutwale wotongera bakikoze batya Museveni yamala okutegera bulungi nnyo ebitundu bino biri mu golodi ng'atayina omweddiza n'amataka Kibalina okukola kwe kuyita mu malwaliro obukliniki obuli okumpi wepona okuyita mu binywero okuba nti basobola okuwa abantu obutwa obalabisa nti balina ekirwadde ekibakuba emitima ne babika ne bavaamu musaayi mu nnyindo ne mu matu wetwogera obutwa obw'ekika ekyawaggulu bwe buli mu kutta bannayuganda mu bitundu ebyo kusinziira ku dooni zange ennamba y'abantu abakafa abamanyikiddwa bannansi mu kitundu ekyo bali abantu 3 naye ng'ekibasse butwa obukutulyawo omutima n'oyabika omutima nova omusayi mu nnyindo ne matu so si ekirwadde ky'Ebola abantu 3 abakonfamingiddwa nti bafudde bannansi okusinziira ku drone naye yo yoseeri n'ekitongole ekyo by'obulamu mu ggwanga kyagambye nti abantu bakafa 26 mu bitundu bafudde Ebola ssebo n'ennyabo mukulu yoseeri tibahabula otabasira mutano wakalizira tanzozede ensanga bisibe gando kafu gendo yiyakala ettaka mu bawagala ditula mu litwale tetulina Ebola kubanga the moment ofuna samples nga ze Ebola ozisindikira World Health Organization nekola samples zayo yo neteka ku mukutu gwe officially nti Uganda ina Ebola era ne bakiteka ku obisalizo na monsi yonna. Have you ever informed World Health Organization with those samples? No. A big no, because you know that you are lying to the public with your personal interest of taking over that land because you know the land is rich in minerals. So, stop fooling and lying to Ugandans. The purpose of you announcing to the country that those areas I've mentioned below, there is an outbreak of Ebola. No, it's a big no, it's a big lie. The truth is, people are dying because of the well-applied poison. So it's not Ebola. Museveni kula. Tuina kyogenda kutwala jjajja waffe, tuina kyogenda kutwala mukulu. Manyi kuno kuoli. Nesooka otule mu katebo kosolo. Tuina kyogenda kutwala. Kati okutta abantu nga mbatega obutwa, mbayite Ebola mbago. Kimwandikoze mwandigombe ekintu kimu, ettaka lino lya muliveeko tulyagala for public interest, there are laws. Mu court osobola okuyisa public interest no bagobako ne bagamba ojja kudda tumaze okukola survey. Than killing innocent people in the name of what? Of Ebola? No. There is no Ebola in Mubende. So there is a planned move because Museveni knew that Mubende is rich of minerals. So he decided to poison people to die of poison so that he can pretend there is outbreak of Ebola. In Uganda, we don't have Ebola. Their mission was to intimidate people and chasing away people from land. Question, and one question is, Museveni, so far you say that 26 people have lost their life because of Ebola outbreak. But previously, during the outbreak of COVID-19, so many people were buried without informing their families. Right now, Ebola is more dangerous than COVID-19. Why is it that every person who has died, the body has been given to their family and they have buried their body? You mean their family members, whom you handed over the body to them, they are not suffering the same disease or the same outbreak? I'm just asking.
mbuuza gwogamba nti abantu 26 bakafa nenze drones ezinga abantu 3 bakafa nenga mbawadde butwa mbafuna okuwabika omutima kitita cardiac arrest ninga wabise jera kubuuza bwe twali tulina outbreak ya COVID-19 nga abantu mbajjako emirambo gya mumujizika bugubu nga tembategeeza kati ate ngo Ebola singa COVID obukyama kati gwe ogamba otya nti waliyo Ebola nga n'abantu abafudde mwawadde family zaabwe zibaziika abantu ababaziise family members zaabwe tebasobola kukwatibwa Ebola tebasobola kukwatibwa Ebola nabagamba mu amagezi temulina musooka kukola nsobi ne muloka mulowooza okukola ki okudda mu bintu bino byetegereza ne babalimba Ebola namwe ne muleeta engalabi mbuyu outbreak teri Ebola taliyo teri Ebola nkubuuzizza abantu mwawadde abantu bebaziika ayagala okumanya Ebola bw'atagenda ku YouTube otekemu ekigambo Ebola video bajja zikuleeta tebasobola na kwesembereza lino omuntu n'ogu okubeera ku mulambo gwa Ebola mwabawadde ne babaziika Ebola gyali mugamba bali 26 abantu bali aba nenge kibatta butwa kubanga mmanyi banasajja banywa nnyo omwenge baagala nnyo embizi bali buli kimu ne mbatega obutwa ne babika emitima bava mu nnyirire mu matu mugamba Ebola kubanga mwagala ttaka sodo kaguta noli Toyota bo bali mudiriza gold gira kusima gold mulabi brain is a monk mujja kulwawo eri mubende limba na Uganda banji ate bamanyi kiki mwagala gold mutambuza video eno mulabagamba anja back exposing mpaka wamwe mbeso bula sikyabatya wandikola ekintu okulumya omuntu n'owuzika ng'oyambe muyambe ekkiriza kino nkigamba okukwatibwa kwange kwampa amaanyi n'okuggwamu okutya sikyalina katengo whatever comes nja kgenda nakyo I can't keep quiet sisobola kusirika ng'ensi yange egenda when I can speak nga nsobola okwogera sisobola nja kwogera mpaka ng'ente zizze mu biraalo byazo nja kwogera mpaka ng'ente zizze mu biraalo byazo nga zimaze okulya omuddo ekyo kyo nkigamba kuno kwoli Museveni kitegera kati mutali mbwali nkiddamu public njitegeeze bana Uganda emubende nkiddamu officially mubende zimu ku district za Buganda ezirina gold mutaka nga ne bannanyini mataka basinga otumate muri mu gold buti Museveni bayakitegedde nti emubende waliwo ebitundu biri mu gold nasindika basajja be aba iso ne semwa ne bagenda batandika okutega obutwa nga babuwa abantu ne batulika emitima ne bava mu sayi mu nnyindo ne maaso ne matu ne bagamba nti balwadde b'Ebola nenge ekigendwa kyagoba abantu ku mataka abo ate bo beddiza mataka abo bagasimeko era kyobula batandise okusalako ebitundu kuba ebitundu bibasala bakimanyi nti biri gazetted bamanyi gold waali ne bagamba nti balinawo outbreak ya Ebola so nga ate kipande badde basooka okukola omuntu yali alina okusooka okufa nga afudde Ebola bali banamujjako samples ne bazisindika mu World Health Organization ne confirming at waliyo outbreak ne kiteka ku website ya World Health Organization wawuliwe ne kimati banne mmanyi Uganda waliyo outbreak ya kolera ya Ebola temugenda yo era cyane badde ku CNN cyane badde ku Al Jazeera where information ndo ku international news Al Jazeera tekiriko BBC tekiriko CNN tekiriko ku TV tekirasi songa ate the moment you mufune ekirwadde mulino kitegeeze ensi yo ndaba kikwata ko bali bananyini ddagala ne mulyawo utamuze ngala bino buyayi mu mwami kumwe mugenda kulimba eggwanga ayima mwerimbe mugende munywe gundi ebivuguto bya mu muddeyo mutandika okufulutanga jirete ziwedde mu oil mutandika okufulutanga jirete ziwedde mu oil all right awo nabo bembedde avudde mu njala bategeeza information endala kubanga budde nabutono nnyo alright njala tegeeza eggwanga nti tusabire nnyo bannaffe banna Uganda abali mu bitundu bya Karamojja wenjogerera essaawa zino ebimotoka ebimala nti basimbudde emotoka ebitwala emmere Karamojja mwe muli ne Pastor Kayanja byakola bambi emmere tetuukayo banna Uganda bannaffe awo babaggyeko ente zaabwe era bazitutte nga n'amazzi gonna aganywewa mbalesi bagakyankalanyiza ne nyumba bazikumyeko omuliro nga banna Uganda Bakaramojja batandise okutondoka okufa kubanga luli bwe twateekayo omulango okutakungula ne tutegeeza ensi yonna abasajja n'abakazi bali mu bbapo basasa babatta abala basibibwa kyawaza nnyo ensi amatu nga ne TV radio station Uganda zikyogerako ne basalawo balumi bulumi njala baffe mujjukire nti Abakaramojja obulamu bwabwe ente bw'ataba na nte abatalina mulamu so kati ente zonna bazibagobyeko bazitutte amazzi ge badde balina okunywamu nago ebidde babitaddemu kye baagala kati abasajja n'abakazi batondoka butondo sekinnomu nga bagwa
olwo Museveni akendeza ennamba gy'ayagala abanaasigalawo banaamanya kiki banazza eri omumwanga ne kotido buli kimu yonna ebitundu ebiriraanya okalamoja byonna kyekimu okeera ku makya musajja wattu mukazi wattu ogenda okeera ku makya ng'ekisibo kyo baakiyimbudde ente zonna baazitutte n'embuzi nga tolina muwadde epama akasa mu kiraalo ekyo kati gwe munnayuganda ali mu diaspora ng'oli eyo okyasugumbiza musimanyi owagira Museveni ngera kubuuza ebibuuzo bino wammanga era ntumiddeko ku media companies zonna mu Uganda TV radio stations ne babloga ba ANR mwenna abali ku international mbatumiddeko mu jebala kumubalira ddala kansubirenti buli omu yasoma ekitono nnyo yasukka P4 yasukka P7 oba yasukka senior 6 oba senior 4 ekitono nnyo musomyeko muli informed but you can't differentiate between the bad and the good ne mujjanga mudduka nze ekigambo kyenayogera statement yange wali sijja gijjawo so mwe mubere ku pressure nga muleta information enfumu gitera ku media eri edited nze sijja kugera kigambo na kimu okujjako bategeeza bwe mba mpostinga nga information ngeri ku national level you make sure nti mukola ekintu nga kiri live nga kirabikako tukimanyi nti emikolo gyonna egya state gikapturingirwa TV ez'amaanyi where are those TVs lwaki mupostinga ebifaananyi mwalese n'ekifaananyi nga ki omanyi simu za Uganda zino zitekino zaani bw'okuba ekifaananyi kitekako erinnya ly'essimu n'ekiteekako ne date z'ennamba okubidde n'ekiteekako date z'ekifaananyi ky'okikubidde ku kifaananyi bye bapostire mukwagideko ekifaananyi nga mukitaddeko mukavalize dates so lwaki muteeka ku pressure kimuteeka ku pressure nze nabagamba kirabagamba weekiri ate sikijjaawo naye mbatumiddeko nyo mujja kuba bulungi nze siina pressure mwe muli ku pressure muteekayo nze mbatumiddeko nyo mujja kubeera bulungi nimwe mwasoma mawulire abasimanyi muli ba international journalists simanyi muli ba bloggers nze siri ku pressure mbagamba kyenjogera sikiddamu nkiteekaawo time kijja kujja kyapeninge alenze nsirika embere so mbatumiddeko no mwenna mwebale basiriwaza omanyi Museveni asiriwazizza abantu to the extent for 60 years over for 50 years ebadde teri amanyi Museveni until Robert Kyagulanyi Ssentamu came out to contest against Museveni and I came out to speak kali kamba we musambale ntono nnyo yoseri tibahabula tabasiba mutano wakali yenserete mzeze nesanga bisibe nanyiri toilet kumwe na bana Uganda bokadana mbutano buli omu yasirika ku bintu bino wammanga Museveni mufere muyaye mutemu ate mubbi ensaji byagimazeewo kati njala bagamba mwenna omusajja yabalimba emyaka gye bajjaje ne bakojja mwenna bali mu Uganda nga ndamo babloga ba TV mwenna ko muli yali yakyogedde tewali kubanga yabalimba era ne muletenga nabe musampo n'abalimba family ye nga temugimanyi Museveni n'abalimba mutabali wa Kaguta since when kitaawe mumanyi na mbagamba Kaguta is the stepfather yakalakatanga nyine ekiwojjolo estereka kondeka kubanga kibuye we yafunira address okumuyamba webuuze babanga kitaawe ali n'amulekawo n'agenda nazala basalimu sale ba Toyota n'abalimba kitaawe nga si yeye muzeebya nyuma n'avaayo n'akyogera era ne mutagana okugula obugu tuvuddeawo n'abalimba origin ye ne mugaana okukitegera all along for 50 years muga kitegera wizi Museveni ne tuve tumuhabya origin musajja Munyarwanda yavaayo na confess ga watifa Munyarwanda what are you going to do ne tujje ntubiyogera n'abalimba amanyage I myself nezije nenga bagamba ku TV kuno nobody knew Museveni's names ngane certificate ya muhozi bamuzalia kwera zina jene nijitako public ne ibuna wira nga simuzali wa Uganda amanyaga galiko kitengo state research nga yeyo seri tibahabulwa lutabayisirwa amanyaga nega kumwenda ku politician is this my ku historian is this my teri yali avudi ku exposing amusajjo and then you doubt my information mbasasira mbatoberenga lengera bano era mbatoberenga lenge bwaba balimbidde emyaka 5 nga abalimba buli omu atuddawo ne mukyakanya information nze mbasasi nze sikyakana musikana binyenga naddumba wabuyi tuvudde wa balimbe origin ye ngijjeyo abalimbe amanyage ngajjeyo ne tutuuka ku education background nga talina ina zero nga teri yajyachogeddeko ne yatalo musango mu court mu mutisatisa kula mugadjayo omusango togeza n'obuuza ku byogera bya Museveni education naye naate ne mugamba tobitututu era tebabireeta kati nze siri mu category yamwe mwe TV no radio stations mu Uganda ne ba bloggers siri mwenze tebanvuga siri ndiga siri mu basi dunia nze ndi ku planet yange byange byogera bino okubeera sibiruma embwanji itambwa ekijiko kitambu mkijiko singa kudya kiko ne kita fork buli kimu kyogera ngo kino okuba
yabali education background tasomanga ko yamala senior funa agenda na dropping out nga mukazi we kati mbwate yasoma degree ani amala ko obi wa Museveni wa HSC wa senior 6 oba obi ku university bamutikira graduation ani abirina tuvudda n'abalimba amanya nti Museveni nimbaga si yejo say tiba habulwa tabasiwa n'abalimba kitaawe kitanga yekalekezi nije bamuzika kufamu ne babulirayo engeri gye bamutamu bwamala okuwangula after 1 year omusajja ajja nga bonoga nti omwana wange nga bonoga kaligame kala abayimbi ngenda kuwa abayimbi kale kankweke simple example ya abayimbi omuyimbi nakuba hit na launchinga nakola launch tata ne mama ne bajja kati omuyimbi bali nga tata azze naga oni muzika sagala kuonda bisa muze muliyewo kati Museveni bwate bwali Museveni amala kuwangula bichana mukaga mchina na musavu kitawe na avayo kati Museveni okumaye musajja mwete yagala mulabisa yategeeza bofisa babali all right now nabaga musajja oyo ayamuga nzize mutabani namugamba okimyeshi ndi kitaawo tuyagala kitajja akukyalire namuga obono nyi sente nakwata emitwala 10 mukinana musavu mitwala aga nagamu mize namugamba ekikulu kisi kyasi kujja kukima series jalade kula mutabani wange na zino sente zimala Museveni nalagira bakadogobe ngate basajja baganda kwali kono n'omukino munyarwanda omu ne bakwata omusajja bamuteeka mu ne bamuteeka mu Santana ne bamuvuga ne bamutwala ne bamutta ne muzika ku famu zimusaidizeyo ngokiri embalale ye bamuzika ne ku famu bamuzika na bagambawo kati yo Museveni watira kitawo kwa identification mubata mwezi netezo ku media muteke bifananyi bifu simeme mugembo lijali ojali sinotsu atefe mbogana tugamba nti abikanga yakola ki yabikanga zine mambika numbi nafudde nga safudde sina gwengenda kuninya nti yambise kuba mboganda okubika omuntu it's not a crime tugaba nti abika yabikanga nti ambise nti enfudde lwendi fira dada yayina okujambike akola obulimu agumalirize kati ogawo omuntu nti yafudde it's not a crime okitegera so to prove someone wrong oyino kujja mu public ngati manya genze gundi ti banjogedde ko nafudde nero nakuzo mwezi liweziti ndi wana mu kamera mpisa olukikola mama namawulire ebigemo mbi yogedde siri tufu so wendi ndi mulamu as simple as that that's how we fight a media wars not give him false information mu jembo posting ku TV ku muri ku pressure muri ku chechi badusa why are you running muduka nachi why are you running muduka chichechi bagoba chichi bakubura kimuddu kodukani jwa gwe kotojirekerani mbuzo dukane chwa gwe kotojirekerani ku TikTok lika akatoka why you running goduka tuduka as simple as that tombogana tuganti abikanga yakola chi abikanga. By the way, nze oboli afudu batafude. It's none of my business. Bwaberawo I don't gain from him. Nebo afa I don't gain from him. Just chefuna kwa happiness nti tukendezeza ku babbi. Number ya babbi badde to be candid. And I'm here to inform the public. Mr. I hope you are watching this video. I'm here to inform the public that there are some things which are still hidden. There are some business partner of the late Salim Sari who ran away with $50 million. And they are still on land. And there are certain company in Bulgaria which was also operated by him, was dealing in gold and diamonds. Also the CEOs are missing. The world abantu bali bakolaga no mugenzi badduka no bukadde atano bwa dola bakyabanoonya tamanyi we bali. Ne company li Bulgaria ebadde dinga mu gold ne diamonds era nga yoyo mukulu mugenzi nayo basi yabambadde bakolaga naba bamyanse badduse tubakyabanoonya tebabalaba so sagala mudduke ne bigambo nze wendi sivaawo. And you don't need to prove me wrong. You don't need to prove me wrong. Then you get the chance to that's all. Sidduka wendi. Why are you running? Mudduka. Nino basajja bagala basoma mawulire. Ba postings bintu nze wendi sibwana namwe. Simple as that. Mbabulide ebintu bingi byabalimbye. N'abalimbe ensiri bagiriba nze siri mu kirasi y'abalimbi bwana givaamu. The same applies to people poor and noob abantu bagala balimba tukoyo kutulimba. Tukoya abantu bakoye bagala facts kati. Era njano bazanyo bwana yogera mwenda bawisse mu kyasa kino kya Robert Kyagulanyi Center muna foto bedde ko mwe bale kubuuka. Ate mwe bale ku exposing abantu abo
buli ali ekwese ngwali mu nupu ngate mbega wa Museveni mu nupu tumutegedde bu media bona wali utuke kama mu media wa nupu songa ate bukolya Museveni bona tumutegedde abanyampi bona bali de sente ate let me tell you ne bola omuntu ngali mu nupu alomba lombuye Fred kimanye nti gwakolera mu mutegedde temwetaaga kuyomba nnyo bwemba nga tuli mu kugoba ngabi tugitwala mu lutula bagifumite fumu ate gwe ngosika sifumita sifumita ngabi bokolera ani okolera ani butuba tulwana olutalo. Let me explain this to people. America begenda okulwana olutalo babo Bungereza nga bagenda kulumba omuntu basoka mukubisa information bamukubisa information yokka najja bagenda omuntu kwangwa bulako majani kunywa. This is what exactly what I'm doing. But lucky enough mbawa 99% true information. But you nemugano jitwala serious ne babatta ne bofa. Ata akyabate mutazu kusengala bizamwe. America bongiza babagenda okulumba omuntu yenna basoka mukubisa information. Bagenda omuntu kwangwa bulako majani kunywa omunyo. Na nga information isusumu kuba yokka. Basoka mukubisa information ni kyenkola ntemujja kitegeera. Ezimu embata ziri mu nupu tezisobola kutegeera kyenkola. That's why namutu basobola kutegeera Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamutegeera. Tebamutegeera. So don't worry with those people bamubaleke tebamanyi kyenkola kubanga they can't handle tebasobola kikola. So mbategedde abakolera NRM bu TV bu propaganda listi bwabona kubanga tebasobola kyenkola tebakisobola. Babulire simple. America ne bunge bagenda kulumba omuntu yenna basoka mukuba information. Bagenda omuntu kwangwa yayidedda banywa bunyi ngagenda. Kabazi ne kola live batandika okudduka ne badde. Kadi emberenge bezirivuga mugenda kukola bati. Bezirivuga bamba mu kya information kati ate abasasi begalivuga mugenda kukola mutya. I'm asking. Mutya information ejje enfulumya. Kati amasasi begalivuga mugenda kukola mutya. Na mutya information. If you can fear information, what about popcorns? If you fear information, Museveni and your mafia gangs, if you fear information, what about when people start flying popcorns? What would you do? Temugana kusala bwayi mungoye mwe. Mujja kwesalira bwayi mungoye. Ate bwayi bwekivuguto bubinyo buba bukyumuka. So ndoza mukitegedde. Ategedde kyenkula. I salute you. Atakitegedde. Genda webake n'omutwe ogubikke. Lero njagadde Bob Priyabo bategeeza mwenna. Abali batamanyi kyenkola. This is what I'm doing exactly. Mbawa 90% over 100% information in antufu. But when nzije neba information kibakola pano Museveni kati yamanya akola mu kyetuyita delaying tactics na atwala time. Lumbu yabyogera nakuzo mwezi 26 ne waite myezi 2 nalyo kafulumya kye nayogerako. Abamu mukijjukira abate mukijjukira. Kati okubala mu exposing nga ndi mukobere bino kati bwayogera ebintu soke tusale pressure tukiwa obudde. Nayogera amataddako gaze mu parliament ne gabeerawo. Waliwo yakyogeddeko Lumbu yakyogerako. Nenjogera ku sisimu yo ku monopolizing business bagomba nansi mu business bazisigale mu bo. Tewali yakyogerako ne kyavuddeyo whereby nti kati amasomero gonna galina oggula obunga mu kampuni za Museveni ne bawalabe. Nobody talks about that. Bino mbawa information nga mujja gitegera luvannyuma kuba mwena tetutegera lunaku nabagamba I'm responsible for each and every word I produce here, but I'm less concerned about your thinking capacity. And I deserve respect. I'm responsible for each and every word I spoke here, but I'm not responsible for your thinking capacity. Nvunanyizibwa ku kigambo kyenjogera ku social media. Naye sivunanyizibwa ku ntegera ya buli muntu kati gwali kuno ng'oli mbega oli munnamawulire okolera NRM oba oli mbega mu nupu sivunanyizibwa ku ntegeerayo. Entegeera ye ebeera yo bw'otegeera ebintu. Benjogera bategeera ebintu byange era bitwala nga bya mugaso nnyo. Mukama yebazibwe era
mukube Amina ey'amaanyi ogwange nkoze atantegeera genda kuwengatto ate so mu kiyembe genda kuwa omwoyo ojje tegeera ekisibiso mulambe bigere jobera kugenda kudduka nekikutekesa mpamba mu nnyindo nti guyinza okudda ne gussa nkiddamu atategeera information yange genda kuwangatto ne so mu kiyembe genda kuwa omwoyo wono ofuna endowooza ekujja ekuleetera obwongo naye kiki ekisibisa omulambe ebigere nti tugenda kudduka kuba kikuteesa pamba mu nnyindo teguyinza okudda gusse ojja otutegeera mukitegedde bulungi so nze ogwange nkukoze sina kimanjibwa mukitegedde bulungi sina kimanjibwa balambulidde bulungi nnyo nolwensonga eyo nazina obulungi atera nannyuka nowenzinambi azinira mubabe engero zino ziri bbiri zanjawulo nti omuntu bw'obanga obiibya ng'oli mu ddiiro bataddeko oluyimba oli mu kubiibya embibya gy'obiibyamu ng'ogimanyi nti tesaanidde olina gibibiza mu bantu bo naye bw'onoobibiza mu bantu abatali babo bajja kukusekerera nnyo kwe kuvunulwako olugero nti owenzinambi azinira mu babe olidde bulungi kwe kuvunulwa olugero olwo nti owenzinambi azinira mu ki mu babe kati luli nti nazina luli olulala luli olulala embagambye nti nalime wagonda atera nnyoka nobanga oli ku lumbi okutte akasimu oli mu kulima nga omuddo ogukwangira ettaka likwangira munnange era otera n'okola ki nova ku lubimbi olwo nodda ewaka wadde ettaka likugonda oba omuddo gugonda olina okudda ewaka kuba buli kimu kibirako entandikwa n'enkomerero ndoza mukitegedde bulungi sijja kubamalira budde naddatammwe mukama aba 13 mpeera mbaagala nnyo zensinga obbaagala wano wendi mpaka nga Yoseeri ne Mayiga bavudde mu Uganda bisigadde byetujja byekwasaganyiza naye nkiddamu sina lutalo na muntu buli ayita lutalo lwange nkutumiddeko nnyo naye abantu ba bloga bena lemwe nabali kuna basooka kuno namwe mbatumiddeko nnyo bali kujjanga kuno okuweza ennamba kubanga mwe zikola otherwise mweraba Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe.